abantu bano bonna be mulengera abamu kubo bali besimbyewo abamu kubo bawagizi abamu kubo balonzi naye bakubwa ng'ekibakubya kuwagira abo oba kwenyigira mu kalulu akateekeddwa mu mateeka ke tulina okwenyigiramu musobola okwetulirako twatwetekeratekera protest vote people power our power NUP so neyanza kweyanza katuwe ne munaffe okuva mu Eastern naye nga hwahacanihuulira police nendamaye kenyigire muhalulu habaraga wacho hubonanga NRM iriholesanga security forces ohubanga itisatisa abaraga babere nibemerewo muhalulu. So many of the youths, I'll give an example of Busia in Mugungu A, all the NUP candidates were locked out of the polling area, and this was done using force because they did not have the energy to fight back with the UPDF who masqueraded under the NRM gangs. They stayed out. I'll also give you an example still in Busia, in Sophia B. And even right now as I speak, we have filed a petition to the EC about these particular areas where our candidates were taken out of the polling areas and others were intentionally locked out. But what communication does this give to us? If you look at areas like Namutumba, areas like Iganga, we had very good victory our youths went through, and what communication does that give us is that the youths are ready and the nation is ready for change. It communicates the protest vote that we are preaching. For areas that were not interfered by the military and the NRM gangs, we registered 95% of our victory. So this is to inform you that as far as Eastern Uganda is concerned, the population is ready for change. My colleague Okoit will give us a detailed brief about Teso region, where we had our candidates, of course, being the nomination forms were thrown out. They were thrown out intentionally by the EC, and that is unconstitutional because the constitution empowers all Ugandans to participate in these decisions of bringing leaders and even become leaders themselves. So I will not deter from what my colleagues have said, but I want to give an encouragement to the youths in the entire nation that this nation belongs to us, and the moment we lose our fear, this government loses the grip over us. So you'll allow me, give me back the microphone to the National Secretary to take us forth. Thank you for listening. Thank you, comrade. People, a polling station henali abasigazi bona bali abakusinga percentage kusinga bakaba NUP supporters. Batu bamaze kuhura nti aliyo mu district supporter wa NUP yesimbiro bakalumba direct a polling station henali batandika kusasura buli voter wa NUP 2,200 kutera akaruru ka NRM. Nizirano kubaliriza aba Bunyoro sub region. Ekintu ekinde kyasingire ku Numa hariho radio station emu mu Kibale bageta KDR. It belongs to the finance minister Matia Kasaija. Bakira nyenke akara akaruru ibiro 19 kya katano nyenke akara. Bakira kuteka ebirango nti NUP bagikingire activities zayo zona zitagenda maiso. So ati nyona kuna mubuzibu obwo nti nyali ba supporters bange bali batachasora kuija nibatekereza nti NUP ekozereki ekingiro. Then ekintu ekindi polling station saha 2 saha 3 but ataro registrar kandi na register wako izile nagamba registers timanyiro wazine registers zero mwebale muno kunga Bunyoro kunga generation ewaffe kyabadde kitya ffe obuzibu twabufuna kutandikira mu nominations enyini twalwana ne tunominating abaana naye ekyatwewuunyisa polling day ng'omwana bw'ajja n'olupapula nga luli duly signed nga kuliko duly nominated yagenda ng'okutuuka ku polling station nga control form taliiko so ne batuzoganya mu ngeri esooka eyo. Eyokubiri tugenda tuka ku station nga bamobilizinze ba
vigilantes nga bambala t-shirt eziriko Nakawa UPDF Reserve Force naye kati fene tumobilizing obasi nga bagenda okulaba nga tugenda bawangula. Waliwo omwami omu yesimbye ku bwemu ekireeyo obwedda avuga agenda ku police station naye nga buli watuuka ng'agamba presiding officer kana akalulu tukeetaaga era shortly nga UPDF ejja ne drones nga zitandika okuhandpickinga abaana. But before that ba deputy RDCs baade nabo beefudde ba presiding officers kati batulemesezza okulonda mu Kirinnya era wokka balonze we twawangudde ebyalo byonna bwe muwulira nti bawangudde ffe tetwalonze era tewabadde kulonda. Ekisembayo ne tukola petition tugiwa electoral commission katuba tulinze response enkeera mbadde basesawanga mu kitundu akulira ebyokulonda nankubira naŋŋamba organize your teams tugenda kulonda kati mupaniki tutandika okukubira abaana banne mwetegeke kati abakyala abalina obutale bafumba emmere awo okuliraana police station ne bagamba temutawaana wano okulonda kubaddeyo ku saa 12 ku makya era kuwedde. So ne tutegeka ne tugenda awo tugenza otuuka nga drone zisirinze off polling area era nga tebakkiriza muntu yenna nakola ki kulonda era nebifaananyi byonna byonna tubirina. So munayo betyo ebyabadde. People power, our power, NUP, everywhere. Everywhere, Your Excellency and the comrades gathered here. My name is George William Okoit and I represent Teso Sub-Region. I'm here to state facts. Number one fact, 80% of the people in NRM who won the election are above the age of the youth. That one can be confirmed. Number second fact, everywhere that NUP did not win, we were not allowed to go and participate. Number three fact, there is nowhere that NUP participated and we lost. We won. I have evidence that the people who were given positions in NRM, 70% of them did not know that they were nominated as candidates in that exercise. My final fact and plea, if there is any honesty left in this country, let Electoral Commission put an independent audit committee to go and audit every age, every residence, and the people who were given positions in NRM. You will find that more than 90% did not qualify to be in that voter area. The biggest reason that they knocked us out with, it's because we did not know that the people who they gave to work with the Electoral Commission on their behalf were pure NRM cadres. That one I can confirm. What they did, they lied our people that the voting is going to be in every village, but they went and voted in every sub-county, meaning they locked out many of our people. I give an example of my village in Soroti City called Agama. We won when we're nominating. We're actually unopposed. But on the day of election, our people were told the voting is in your village. They went and waited where they were told to go and wait. By 11 o'clock when they came, they told them elections are done and NRM is unopposed. I want to stand here and state it that NUP, we are on course and we will win. People power, our power. Thank you. Osupaka. Na sodit. Emama tumuna lo NRM, lo winning ataseo otoma bait. Na yare kini, emama tumunan lo NRM, akaisa kanya unotoma kwatat. Let dolto sika ruto make lo ekote Electoral Commission anwase kuno kwa ba tumunan ase wana tubori. Na yare kini, atumuna lo NRM, lo winning atosikiere, lo ipuwa kesi ekoko ekita aseo itwasama ete Electoral Commission. Na washake emamei ne kwetor NUP also da ibirore akespolo echama ita NUP la ganoka NRM tisoila nya NRM ane jaiso kere eyala manoi emuri akoliai. Thank you.
omukulembeze waffe wa opposition, speaker waffe w'ekibiina ne general secretary n'abakulembeze mwenna bassaamu ekitiibwa. Erinnya nze Mutonyi Sharon nga nva mu Makindye East era nga nva mu parish y'e Wabigalo. Ndi wano okuwa report ku kulonda kw'abavubuka okwabadde e Wabigalo. Mu zooni mwennondera mu market zone twakeera ku ssaawa 10 ne tukubira abaana abaali ku kakiiko n'abaana abaali bagenda okutulonda. Ku ssaawa emu yennyini twali tutuuse ku polling station era ffe twasookawo. Bwe twasookawo n'omulondesa yali tannatuuka so ffe ne tugamba katubalinde. Ne wayita eddakiika ntono eyali agenda okulondesa naye n'atuuka. Ne wayita eddakiika ntono n'aba sayidi eri nabo ne batuuka. Bwe baatuuka ne batandika okugamba ono yali agenda otulondesa. Ne bamugamba lindako tukyalinda abantu baffe batuuke tutandike okulondako ffe ekizoke kozi ffe twali organized nga tulina register yaffe era nga tumanyi tugenda mu kalulu akali free and fair. Ne tuyimirira yakwata essimu n'abaako gwakubira. Mu ddakiika entono twagenda okulabaganga y'abavubuka bajjanga bangi. Bwe bajja ne bagamba owa NRM ali wayimirira ono yawangudde edda ne mbagamba musirike busiru ki buno bwe mutuleetako ne mbagamba atali mu register ave mu layini. Ne bagamba gwe Naalongo oli mukulembeze oli kansala tetwagala tuleetako. Ne mbagamba ngenda kubakuba atali mu register va muki mu layini. Ne ngamba omuwala baali bamutaddeko pressure balaba ne mugamba geza obale wano omuntu n'omu ngenda kusitula. Omuwala n'atya ne batandika okugamba Naalongo ffenna tuli bavubuka era tulina olonda bavubuka bannaffe. Ne mbagamba teri agenda kulonda wano nga tali mu register muve mu layini. Ne tutandika okwesikasika ne bakubira abalala ne bajja ne bagamba wano mu market zone ffe twawangudde edda twawangudde akalulu kawedde. Ne badduka nga bagenda ne nkubira abaali ku polling stations endala mbabuuza bana ekiri kitya. Ne bagamba tugenze otuukayo nga batugamba okulonda kukoze eki kuwedde. Ne tubagamba kale mwe muba mmaze okulonda mugende ffe tukyaliwo okuba essaawa ze baatugambye first of all tezinnatuuka n'obudde bwe baatugambye we tumalira okulonda tebunabakola ki kuggwako. So ffe baatulekawo ku polling station naye nga Wabigalo parish tewaliyo okulonda. Tetwalonda teri kyalo kyonna kyalonda tetwafunako kalulu kali free and fair. Naye twagala okwebazanya abakulembeze baffe abamakindye East. Munanga abakulembeze baffe batubeeredde balungi nnyo mu kalulu kano okuviira ddala ku honorable paka ku bakansalansi be watuwa stable president. Honorable nye katubeeredde NUP everywhere. Amanyi abampika Kasoroisi nanva obugala era nga ku lunaku lw'okulonda nali nesimyeyo nga sekuritale wakira kasono wange nga muto wange bamwita Simeonitwala. Twali mu kulonda nganga y'abasajja n'ejja y'abakifeesi ekulembeddwa militale n'amagye. Baliko ne chairman w'ekyalo wa NRM Bubero Siwano. Natuuka agamba awa abalondesa n'abagamba langije wa NRM tetulina budde ono wa NUP mulangije nga vaisiwoni namugamba kiwedde twali agenda kukwatako nabali mabega era bwe nakiwulira nagamba nkoze ntya obwongo ne bumpaati bwanya kuleka ebipapula bino ne balinda okubasayininga era olwamalusayininga we bati nenja nembibanyakulako byonna nensiruka sajja bankwata bankubanze sajja bankubanze era okuddemu zaali ssaawa 3 nga ndi mu ddwaliro awo nga nesigiwani kubuliri awo naye nga omukono ekifuba kinuma okufa. Ebyo byonna tebyamala mu maanyi era nadde engulu nga ekijja atudde ku buli yaŋŋamba komanda guma naye neebaza Katonda nti nasobola okudda engulu era Mr. President nzikiriza neebaze omukulu gwe bayita Ssenyonjo Sulaiman Mr. Nankulabye kuba yakola butaweera okunjija mu kirini kwe bansoosa okulaba nga ntuusa mu ddwaliro wano
oba awo obulamu bwange bwaddiya people power era nze nno lwakuba mutwadde obudde butono naye tulina obulumi bungi ng'abavubuka b'erubya ne lubaga antilagi abasajja batulumbagana ku lunaku lw'okulonda ne batugirayo amajambiya muganda wange ono ne bamutema omukono yali esimbyewo kakyamana abavubuka nga ffe tuli kakiiko ke ono ne bamukuba eriiso kate balijjemu ffenna abaali bazze okulonda tetwasigaza simu tetulina kye twasigaza oba waleti ndagamuntu bazitwala ng'omulamu gwe baliko tebatukkiriza nakutuuka ku polling station ku exercisinga right yaffe ekintu ekyo kyatuluma batugambe oba akalulu tekabeerawo bakakole ki bakajjewo okusinga okutegekanga ebintu ate ne bamala ne babirinyamu okitegeera tukuloye fena fena tuli bavubuka lwaki bamutiisayo omuti omwana bamute mu mukono kate baguggyeko naye nga kalulu tekaliko wadde kintu banange bannayuganda twebereremu bino ebintu bye tulimu yaddala naye mwe abakulembeze abaddeyo ne bazanyira mu bulamu bw'abaana tukoye era Mr. President ze mbadde nsaba wadde tulina budde naye mbadde nsaba tufuleyo akadde tutuule tubannyonnyole bino ebintu byaddala abaana baleyi babatta abamu tebasobola na kujja wano kutambula ate n'ekirala tetulina na buyambi bamana bamala okubakuba ne babeera mu nju eyo ne bafiire mbadde nsaba tuweeremu neyanziza nnyo people power power NUP everywhere sebo Mr. President amanya agange nze Hasani Waswa nze nkiikiridde abalwanyi bab'entebe sebo Mr. President tubadde mu kalulu kano abasajja b'amagye entebe batukoze buli kimu ekyennyamiza basobodde okubanga bayisa abaana baffe mu mbeera esingira ddala okuba embi era nga bo batugamba people power tesobola kubeerawo mu ggwanga lino Uganda. Mr. President bwe kibanga eggwanga lino Uganda lya bannayuganda naffe tubagamba people power erina okubanga ekola ki nga weeri Mr. President fenga bannantebe tukoye okutufuula punching bag z'abajaasi Mr. President bakisoboka naffe batute bwekuba kufunya naffe tufunye naffe tugamba katukume emirembe netukikuma nga tebatukuba bukubi gino byonna ne tebatukuba kutumalawo bumanyi omuntu nalimiya n'agamba omukutula amagulu taddamu kutambula Mr. President tulina obulumi bw'amaanyi kuba ffe tuwangayira mu bajaasi aba buli kika entebe awo naye ffe tuyimira ne tugamba tulina okuyimira okulwa bannantebe abakulembeze ba NRM batufuukidde ekizibu mu ggwanga lino Mr. President tukola ekyenjawulo temutulaba bubi obukyayi tulina bw'amaanyi oba akalulu kavaawo kaveewo Mr. President protestive vote twagala ebeere ya ddala kuba bino bye tulimu bitutamye Mr. President tugenda kukola ekyenjawulo kyonna ekiraba kisobodde okulebwa mu ggwanga kubanga batukyako ebyaffe byonna amayumba bagatugobyemu tugenda kuddawo nga Uganda yaffe batufunire ensaddawo bagenda otuteeka Uganda ye yaffe Mr. President tulidde okufiira mu Uganda kuba bwe batuzaa tuli bannayuganda people power our power I represented Entebbe ekitundu ekisinga okubeera eky'omutawaana basibo ne bannyabo ku lunaku lw'okulonda najja we najja before nga okulonda tekunnaba natiisibwa ne maama wange bamulumba yaŋŋamba bajja abavubuka 5 ne bamugamba muwala we empapula yazirese wano naye tuzaagala maama n'ayita baneiba ne bamutaasa abavubuka ne badduka baali bambadde masiki ne mugamba maama tofaayo totiisibwatiisibwa empapula ze bakusaba mu nnyumba muneno teziriimu nazikwese ziriddayaza olunaku lw'okulonda lwe lwatuuka regisita gye nali manyisi ye yakolako olwo olunaku regisita y'abavubuka eya Kimwanyi zooni mwalimu 907 regisita eyajja yali 5 ng'erinnya lyange ne kabineti yange yonna teriimu ne bagamba towanominatinga
omusajja eyankolako ku nomination najja n'aŋŋamba gwe saakulaba banne ne bamugamba oba tewamulaba stampu ya isi yagijjawa ne siginica gwe yamukolako omusajja bamuyita Amande Simon Dixon eyankolako bannange n'aŋŋamba togenda kulondebwa ne mugamba akalulu ŋŋenda kayiwa nabwangu ne baŋŋamba tukuwangudde jangu olayire ne mugamba webuma mumpangudde mwagamba seewandiisa lwaki mba nsayininga nti mumpangudde neŋŋaana essaawa zino enziga eri mu Katanga Kimwanyi zooni tiisibwa olw'omukyala Madina Nsiriko bannumba baŋŋamba mbuno bagenda kunkuba ne mugamba akalulu mwabakoonoonye ku lunaku lw'okulonda gaali yava e Kaleerwe nakubibwa omusajja bamuyita Aluuna apaakinga ku Lufula era ne mugamba onkubye naye nkumanyi tugenda kwenoonya mu Lufu naŋŋamba omumanyi ne mugamba tugenda kwenoonya obeera ku muzikiti awo ku Lufula bamuyita Aluuna yeesimbyewo basebo ne banyabo naye nze ndi mugumu mu Kimwanyi bamanyi nze muwanguzi kuba amaanyi nagabasissaako amaanyi gayitirira obungi nebaza bakansala bange kansala Jackie mudde nkwebaza mukama wange beyanziza neyanzigidde banaye baganda bange dakiika emu kwogera kyaliwo tugende akalulu kange kasembayo era abantu tulina video abavubuka abalonda mu polling station ez'enjawulo video weziri nga abalonda mu Kawempe North nga bajja ne balonda mu Kawempe South nga bazze bakola eggaali ne bajja ne bakola ki ne bakuba abantu nowe nalondera bakuba amasasi kumala dakiika 30 waliwo n'omwana yalanziridde yalansoose ku mugongo olwo n'avaamu n'olubuto so gino ebintu si birungi Mr. President twongera okuloopera n'abakulembeze abamu twalonda ku miruka abakiikira NUP abamu kasaba kandidate bwaba bayitawo ne bajja independent ate basazeewo okulwangira NRM ne bamukuba afandize kubamu kaluluka abavubuka aba NRM Mr. President twongera okuloopera abasajja abo beefula nti bannankyukakyuka ne kasa abantu babe baba makade ez'abavubuka abamu basabe okulwangira aba NRM ne bayisa n'ebibbo nga basonda bakandidate ba NRM basobole okuyitawo batuwadde dakiika ntono nnyo naye neyongera okwebaza abakulembeze bonna sebakijje Dr. Roy Ssemboga olw'obuntu embeera gye mwateekawo tweyanzeege obuzibu obwali ku polling station yange twakeera ku makya mu mbeera y'okuba nga obukuba butonyerera abasajja ne batandika osimbya layini mangu muyiteewo ne bakola layini yaabwe nenteekawo embeera neŋŋamba temujja birondayo omuntu atali mu register tojja kulonda neera bwe baba bakuwadde obusente bulye naye genda twetaaga omuntu ali mu register nalina register nenda okulaba nga register endala gye balina nene enzibu nenteekawo embeera paka tebalonda dakiika emu baba batandisa osoma abaabwe babateeka ebbali osikira najja nankwata ne banteeka ku kabangali nze ne banzijawo bakole ebyabwe nga tewali abakwatako nsooka n'okwebaza Mulinda Asumaani sipiika waffe obweyogerere yambeererawo ne Sakka ne bajja ne banzijayo mukomera kiwabola wangandiwa division national division yo nga yo nali badde njogera bingi naye amazima gali tikanjogere ku seero wanu yokayoka kubeetu waliwa Nancha omukyala Nancha Dorothy ekitaafu kiri nti omwana mulenzi Ssentebe essaawa ya leero buvidiyo bwe batunulamu buvidiyo bwalondeddwa jjukira buli omu yafudde vidiyo we yabadde balaba mu buvidiyo bwo bagenda banoonya abavubuka abo abagenzi balonda Nuupu bagenda babatwala mu kkomera bambi mbasaba if you can take any further response bambi mubeeko engeri gye mutuuka ku nabwe South Seero wanu kale ffe katugumiikirize nti batubbye kuba nabadde unopposed baganye okupadikira election for what reason Mr. Mayor neyanza Joseph ensonga ze kamadda ku Lusabala Road bulungi era twali tumaze okulondako ku bakakiiko kange twali abantu 9 nga tulonzeeko abantu 8 nga bawedde nga nze chairperson nzembulayo naye mu kuseera kw'okulayininga ku chairperson eyali anvuganye w'NRM n'adduka ku layini ne batugamba tebasaba kunnangirira nga gwenvuganye naye adduse ku layini ne bagamba owezera essaawa 10 nga tannakomawo nga bannangirira ne tubeerawo n'abantu bange ne tukuuma
emirembe paka sawa 10 nga tuli mu kasana. Sawa 10 wezawera akulira ebyokulonda n'agamba obudde bugenze tasobola kulangirira. Tuyiseewo essaawa nga 4 ne bagamba ab'NRM babawadde declaration forms era bawangudde. Ebyo byatuse works on municipality. Nyewe katika headquarters of picking nomination forms zokutwarira abantu bakanjira ngo oryo wakaye kawagambira ati njo wa municipality kana ikireyo banjira ati umweno yenda kinyina nomination kana ikireyo banjira ati nomination abazine n'aba NRM jendore baba NRM kebuza electoral commission na NRM nibikwatagana ni bamara banyeta bambuza iwe no yendaki kabagira ati niwe ninyende papura zaki zo kutwara abantu banuko ngo mwene nuko no kimanya ni gaturi kukimanya kabagira ni kimanya kona ikire banje tubweniwe ngo no kiranga abaganda ngo nabafumbira ninga bawestana mu bakwatagana kabaguza turikaye tujye mu Uganda ninga tujye mu Buganda tujye mu Uganda turwanire hanga ryitu tukujani turwanire abaganda ningaki nitwe turi kubi wale baka municipality president okaikayo tukakohane zina lya Mutabazi abafumbira nitwende zina likozesi otabari otwiye mu mberambi nitwe turije umwari gari ni mugiye tubera aba western ninga abakiga ninga abafumbira turije kuko ni twinaki tuturene mirembe no kuriye na kizibu abana ni bashobora tuborona mirimo kuko mwahika gari ni mugiye tubera aba western nimwe mu kirimo nitwe turi kubi no kubasinga Bwino mwebare kuko ni wenda kutoroza nti ngo mu western cyangwa itine yo hagize abo kuba bakatuma fomu no gukora campaign tuzikozire no kutinatinisa bakatinatinisa konka cyangwa nyureyo obuki obuhagize kandi turi ni tuburonda mpaka na protest voting tujegesa Bwino mwebare Mutabazi oye ndoza sentulo shauri yako eranze chikiride baganda banga bavubuka nabade agent wasabandike Moses chairman waffe naye twabaye tugenda londa sawa nya batuli awo tulienze tusiba buguwa na wajje gali ngeriko MK speaker na M7 nazilika bavubuka baba mu kivulu Matulundi wali kushauri yako tabaline emigo bakuba badusanze tuliwo batono senga twabaddewo bangi wandibaddewo emirambo mu centro bw'obusungu twabadde nabungi naffe naye tweyabadde waffe tetwalonze ababadde obusente Madina Nsereko nga tubatukiza nga tuuka ku polling station nga bajja n'ebizindo bagamba katowe kweke oba tugenda kutta era baye batukuye ebikonde neze president wange kusubiza ffe tuli basajja bagumu tukuze tubonaabona tugenda kuwangula mwene embeera nasaba Mukama Katonda president wange Mukama akunkuumire twagala nnyo people pa Joseph okuva Nsambya Central tetukikirira ebyalo 2 naye Nsambya Central tetumu ku kifo ekisinga okubaamu abasirikale ddala ku Nsambya so fe twatuuka okulaba nga embeera etabuse okuva ku nomination day tetwakola ne tugamba bano abasajja batubaweeko ku baana abamu basobole okukakkana kumbe kyebaali baplaninga ekyo ne bayisamu obusente mu baana abamu ne babawa sente ne batuuka twatuuka olunaku olusembayo ng'abaana abasinga babatugyeko ennaku nga batuukayo 3 eza nomination ne tutandika okuba nga tukola eggaali empya bwe twakola eggaali empya ekiro twagenda otuuka emisana nga loketa twakozesanga loketa ey'okusimu ne regesa yaabwe kati ng'olina okusooka okukebera omwana ku loketa n'eraga nti waali ne national ID gy'alina ng'eraga ekyalo naye bwe twatuuka nga wali ng'ate omwana taliimu ate nga loketa ekolaki ng'eraga so bwe twabawako abamu olunaku lw'okulonda ne lujja bwe lwazze ne lutandika okulonda bwe twalonze abantu bwe twaba ne tubalekera ne tugamba kati mubeere naabo katutandika abalala still line ne ziyitamu line bwe zayiseemu nabala nga tebamalaako ne batusindikira amagye era nze ku lwa Nsambya nkiikiridde abaana bamu gye bali babakubye naye nga buli kifo kye bawangudde ewaffe nze abadde akuliranga kunga vaisi
n'essaawa zino abaana abasinga bonna banenjaga bamutuyambe tebali bulungi ate naffe akaseera tukalina mpoza ekisembayo Mr. Kyagulanyi abakulembeze nsaba tusunsula abakulembeze abali ku kituufu kye twagala abakulembeze tebali ku bintu bye twagala fe mu Nsambya Central abakulembeze abamu tebali ku bye twagala fe abaana abamu tetulina ssente ne twewaayo naye bo balina ssente ate baagala ssente endala so twagala oba tukisoboka fe abavubuka twesondagamu ssente nga tusasulira omukulembeze omu naye ngaekigendererwa tesikya ssente kujja kuyamba wansi gwawundi otherwise tulina okutwala ssente olinga abamu wanangano tubalaba nga baagala ssente fe tetwagala ssente twagala Kyagulanyi atambule bw'anaatuuka mu kifo mwenna abali wano mwenna ffenna nga bwe twasoma tera tagenda kufuna kyakukola kubanga embeera mukirabansi bampita Bisiso Joseph okuva Nsambya Central amannya agange empitibwa batwala Eve okuva Ekibuli ewaffe ye Ekibuli Mr. President bakola okutiisa aba NRM batufunira abavubuka oba babawa ssente ne babaleeta fe tuli awo tumanye okulonda kwa ssaawa 2 ne batugamba tukuwa chairman tutuukayo batubuzaabuza twali tukyali awo abavubuka nga bajja bambadde tishati za NRM abavubuka nga bagamba mukube buli kiramu mukube awo bonna banuupu mubakube nga batuddako batukuba nga tugamba tetujja kupowa ffe kyetuliko tukimanyi nga bakuba abaana baffe ize likakiiko ka nuupu akabavubuka tuba tukyali awo omuvubuka ono yali yesimbyewo wa pulezidenti ne bamukwata ne bamukuba ne bamwasa eriiso nga basamba buli kiramu bakuba buli kiramu rigesito eyaffe eya Kimbugwe zone yaddanga erimu abavubuka 26 naye nga mu butuufu mu kyalo ekiramba mubeeramu batya abavubuka 26 ne tubagamba tetujja bikkiriza ebyo bye mukoze okukyusa tetujja bikkiriza tulina okwesimbawo ate tulina okubeerawo kulw'ekyalo kyaffe lwamukisa mulungi batukuba naye kulw'amaanyi g'abantu abavubuka beewaayo ne batusimbako era akalulu ne tukalya lwekyo era tukyalira amaanyi tujja kubeerawo oba batukuba oba batukola ki fe weetuli naawe Mr. President. People power. Constituency, where Council Olega Ishak comes from. Most of other constituencies were intimidated and others were bought off. As threats also come my side, threatening me and reminding me of my brother, Andama Hamza, who is currently rotting in Chigo prison. I'm so much pained. Whenever they tell me about National Unity Platform, I boldly tell them that I'm the General Secretary, Yumbe District, and I'm a strong woman. Even if you're to kill me, I'm ready to die as a hero in this party. I'm sorry, I might have crossed the lines to speak about the nominations and the electoral processes in general. On tennis, we had candidates registered from Lorry Sub-County, around 94 of them, who were deliberately refused to be nominated. When they took their nomination forms to the EC, they first claimed that those were photocopies of nomination forms, which were picked from the sub-county. We never produced any nomination form. They were picked from where they work, and they claimed that they were photocopies and they would not be nominated. They turned us down by 94 candidates from Lorry Sub-County. When it comes to Barakala Town Council, that is still in Aringa East constituency, they just played the syndicate, sir. When our candidates were presented there, the EC official told them that the time was off, which was still around 4 p.m. They delayed them until he said our registrar intervened. When he went there, the registrar is by names of Tikama Ratib. When he went
went there, they told him, the East official told him he's first going to consult from his boss. A few minutes later, we saw the Giso from Ramogi Sub-County, who is not even the Giso of Barakala Sub-County, grabbing our nomination forms for our candidates of National Unity Platform. He went away with them. When the registers tried to pick them back, even others got tired. But amidst all those challenges, yesterday we managed to produce candidates. 50 youth went through from Yube district. Thank you so much. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga, NUP Kunga. Kunga, NUP Kunga. Kunga, Chagulanyi Kunga. Kunga, Uganda Mpya Kunga. Nga ngendo kuita Secretary General waffe, Mr. President, wamu n'obukulembeze bwa National Unity Platform, mutukkirize wamu ne ttiimu eno gye mulengera bwe tugenda okubaweereza, tweyama okuba nga tukwatagana nammwe okuweereza eggwanga Uganda n'okulinunula. Tubasaba mwenna mwenna bwe tuba mu lutabaalo ku bunafu bwaffe mwe mugatta amaanyi gammwe tutambule nga twogerako eri eggwanga lino. Kampike mukama waffe Secretary General ate ajja abeere nga atwala maaso akanyomero akatonza coordinator wa Toro Sub-Region ninye akuratire abatoro bona mu meeting eno kandi nizire na victim obiri hakaruru twasanga mu register akaba wa NRM atari voter in that village by to declaring with force, and we had to refuse that day. It is the police which saved us. People power, our power, NUP. Yeah, Ibani Rakadinyo Musa Alfred, Mbugira for Port Tourism City, North Division, Yokuru Sale. Hati kaito hano for Port Tourism City, tukaba nesimbira abwa youth chairperson wa Kidukuru Sale, kaba manyende unopposed, and then baleto muntu win RM, and then akabatali mu kitabu ky'abavubuka kya registration, and then akabaluwa Bushenyi. By that time, twamatwa abozo bama baleta twayangira kukoma, and then baleta police. Oisi police akaitana matoke teinaki number plate, and then baina kora kutwara batera abozo batayivange ngoba le abwaki bakora kibanwanira bakaba bali babin na LC1 chairperson na gamba ekyaro kinu tikiso kya ibembebwa omuntu wa NUP, because ekyaro kinu ajakuwa letaki obunaku kyaro kya Poto Tourism State Kidukuru. Wait a minute. So Mr. President, neyanziza vudde ntebe ekigungu naye emisoli eri wansi. Ekigungu tulina barracks ziri nnya, 2 za maje, 2 za polisi, naye waffe waliyo barracks 2 za polisi. Mr. President, ku kyalo kyange nze mbadde nwana buli kimu, nze nafuna abavubuka abajja okwesimbawo, buli kimu kyali kitambulira ku nze. Era essaawa zino erinnya lyange baalitwala paka ewa Muhoozi, ennyumba yange bagikwata kamera, byonna byonna babisindika ewa Muhoozi. Essaawa zino ndi ku bunkenke, era Luvama Stewart honorable waffe yabadde nga nyamba bwe mbadde communicatinga naye, era twatuulako oko mu meeting ne batugoba, abasirikale ne batugoba. Oyo honorable waffe Luvama twamuyisa mu lyato ne tumusomosa okuva ku kyalo kwe yali kutuuka ku kyalo eddala. Mr. President, abaana bali bubi, essaawa zino buli mwana
esawa zino abaana bonna we bandaba ku kyalo bandabanga pulezidenti sirina mulimu sikyakola bagungobako esawa zino abaana beeyawulamu aba NRM babeera bokera ffe tugenda baboola esawa zino nze pulezidenti ku kyalo era nsaba pulezidenti abaana abasirikale twakuma empisa ku lunaku lw'okulonda twakuma empisa onalebo waffe yatugamba tukuma empisa nenkuuma empisa abaana ne batalwana batuyira abasirikale nga 5 abaana ne basumulula ebikonde nga bamaze kuba kansala waffe abaana ne basumulula ebikonde nze banzijawo nali ngenda kubaka presiding officer bali basirikale 2 ne banzijawo ne bantu era saawa zino pulezidenti ndi ku puresha nangenda kwenanga buli omu saagala pulezidenti mudemu mugamba abaana bakume empisa mwena muve ku kya pulezidenti tuwakyali kukuma mpisa tulwane n'abo abasajja tubajjewo pulezidenti abantu balina obusungu abantu bolaba onoona bagala naye obudde tetusobola kubimalayo tulina obusungu etwali tusobola okulwana